Alright, tubadde tukyali awo nga tukyanoonya mawulire mutabani wa Zibondo. Professor Omukombi n'abyonoona. Chicken. Gwe ssebo oba nnyabo andaba okuva story ya omugagga Karim Hili gye yafuluma. Kyemmanyi kiri kimu omuntu atateredde asula ku tebuuke bamuyita chicken. Professor Omukombi ate nga munoonyi mutabani wa Zibondo. Kati njagala owulirize ebigambo bino byavudde mu chicken. Wabula tambuza video. Nziramu kugamba wabula nyamba ovuge video eno. Bino ebigambo byavudde mu mutabani wa Zibondo. Chicken. Tambuza video. Ovanga ku muntu gwe basala akagalo kano nga ngeze mu Ovanga ku muntu gwe basala akagalo kano nga ngeze mu Illuminati. Look at my finger. Gocha yogera nti chicken ayagala nnyo sente laba akagalo nino obulemu obuli permanent because of money. Kitegeza newe baba ali bagenda kunsaba kugulu kwembampa yo senga nakuwayo. I want money. Njagala sente more than anything. You are not my friend when you're poor. Genda unyiriza eriyo bwavu bwo. Gasia Naganga. I am a friend to the rich. Bwobanga oli mwavu nesonyi wanda babulabi. Anti mwagambe njagala nnyo abagagga. Kati nzenga ndabaga bwobanga bachalibo baavu it is okay. Otisa oli kubya ddala. Njogera mazima. Kabatanzo ndaba. Njagala abantu abanvuma musoke munnetegereze. Kabatonda babulungi ondaba bulungi onnetegereza. Kankugaziye namu wano kubanga. Kankugaziye. Kabatanzo ndaba. Loko olindeko kankugaziyemu wano kubanga enso. Njagala basoke bannetegereze. Ondaba bulungi kabata. Olaba nkugezezza. Inze nsobola okukwata omuntu ne mmutuga ne mulaba nga afa. Kasitaba nga annemesa sente. Kabata okumanya nga I'm a very bad person. Nsobola okufumita engalo zino bbiri mu nnyindo ne nkulaba ng'oziira ofo gwawo bw'obanga oyagala kunnyima sente. Kabata nze nsobola okukwata omutwe gwo ne nkukuba empi bbiri bwenti ne nsobola okukujja mu bulamu bw'ensi eno bw'obanga onnemesa sente. Kabata ndi mubi. Oyina gwe wali okikozeeko. Sina gwe nali nkikozeeko kubanga tewali yali agezezzaako kulinnya mu kkubo lyange litwala sente. Ngoyagala okakasa nti chicken ndi mubi, ndi muntu muzibu. Wake up one time oyingire mu kkubo lyange nga nzijjawo sente. Ojja kumanya chicken owaddala. Kabata nze when it comes to money I can lose the entire world. Wekituka ku sente ndi muntu omukambwe asobola okukwata jambia bbiri n'enkutema n'enkujjamu amaaso nenga sawali. When it comes to money, sente bulamu bwange, sente nze, sente is my life. I don't have any other friend on earth apart from money. So kati ntambala ng'omanyi ojja kumalako nange. Wakikwatagana ku sente kabata nsobola okujjayo omukono ogw'ekyuma. So kati abadde agamba chicken ayagala sente, learn this from me. You can't separate chicken with money. You can't. Kati kyali kikwogeza ebyo byonna n'okuwera n'omutima omukambwe bwe gutyo gw'oyogeza kiki ennyo omukulu chicken? Abantu tebakuwa okumanya nga ndi mubi kabata. Nga ani ampabula awo? Ani ampabula? Kabata ani ampabula? Baagala kummanyira. Kanoonye video wano. Baagala kummanyira nga ani ampabula awo? Nga ani ampabula ompabula ku ki? Ng'ompabula ku ki? Omuntu yekka asobola okumpabula oba oyagala kumpabula mpaayo sente ompabule. Tompabulira bwerere ku malusu mpaayo sente ompabule. Kati waliwo akavubuka akajja mini box yange ne kaŋŋamba.
then njogere. Ogamba sobola okebera omwana we n'alaga nti yakwatibwa. Nze Godfather ankubira. Bannayuganda, video eno mugintagingire chicken. Musoke muwulirize ka video kano, then njogere. Ogamba sobola okebera omwana we n'alaga nti yakwatibwa. Kubanyambako ne mwongerayo eddoboozi ku kamoga mulundi gwe twasooka omukwata nga tumututte bali ku kkooti ya Trade Tower ng'agenda kusibibwa. Amala atetenkanya abo aweeyo akasente obukadde 10 asimatuke ekkomera. Chicken bano ababbi b'ettaka bwe banzigulako false allegations ne bansindika eruzira gw'omu kubaavaayo ne bateekawo eddoboozi n'okugamba bannayuganda nti nali nakwatibwa. Kitegeeza chicken mu bufunze sikuyinaako buzibu. Naye namba we gye nali nnina tekyayitamu, ngezaako ejjikuba tekyayitamu. Ne bw'oba olabye vidiyo eno nkwegayiridde ensonga za Kalimu Hirigi wali badde oziwummuzaamuko okusinziira ku direction gye ndaba gy'ozitwala. Nze kimanyiddwa nti evuddeyo nnyo ne njogera ku bagagga ab'amaanyi oba abantu abeeyita ab'amaanyi naye nga bali mu bubbi bw'ettaka. Naye mba nina evidence. Chicken Brian White yasomedde emisango 8. Ogumu ku nsango ogwamusomedde ne wetukoma ebiddako obimanyi ali mu kubuulirira. Agamba ensonga ziveemu tolina bujulizi. Kabata. Wanji. Kabata. Kyenjagala abantu bajjewo. Kyekyo okugamba nti nze alemesezza ensonga zaabwe ogenda maaso. Kabata, nina ensonga z'omuntu ze nemesezza ogenda maaso. Mbwatu oyogera ebintu by'otalinaako bujulizi. Owagira ekintu nga tokirinaako bujulizi. Kiki kye nayogedde kye sitalinaako bujulizi? Kabata, nze okwogera bye baŋŋambye nakoze musango. Wayogedde bakubuulidde ebibuuliro byogera. Nze bye nayogedde byonna bye baŋŋambye. Era nayogera ebyo bye nasinziirako mu voice note gye nalikoodinga. Nina ekirala kye nakoze Kabata. Kati waliwo n'eno. Eno ya mukwano gwo. Mukwano gwe nnyo we mulimu akaamugo enjiddemu wano. Kibanga agamba naffe tulete obukakafu obulaga nti nno bakukwata. Zibiri. Chicken. Kibanga agamba naffe tulete obukakafu obulaga nti nno bakukwata. Ebbanga lye biyiseeko ky'ogamba osobola okukebera omwana we n'alaga nti yakwatibwa. Kuba ku bwongo obuliwo nze ndaba nga Obama ye yali ayagala kulwanagana na baganda be. Naye ate nga kino ekintu kisukka ku kulwanagana ne baganda be. Buli mugagga yenna gw'omanyi ali mu kkomera bino bye bintu ebibatwala. Bino bye bintu ebibanona ne bibatwala. Saagala obuuze bujulizi kubanga oli mwana muto. Gino emisango tegyetaaga bujulizi. Kuba obujulizi buba bwasaanawo. Gino emisango gyetaaga abantu ab'enjawulo nga bakulumiriza mu kintu kyekimu. Nti ku myaka egyo gye baali nga bato wakikolako. Gino gye misango gy'olaba Puff Daddy naggagga kwali baamusalira. Gino gye misango gy'olaba R. Kelly kwali. Gino gye misango badokita bangi mu mawanga ag'enjawulo ba gynecologists egibanonye. Nga n'obuwummula baawummula ne gibasiba. Ng'abakazi babeemulugunyaako. Kati bino ebintu nali nkugamba nti njagala kulaba Kalimu Hirigi. Lwaki nali nkugamba nti njagala kulaba Kalimu Hirigi? Kuba Kalimu Hirigi muntu mukulu ate abalira ku speedi ng'omugagga yali agenda bitegeera. Nali ngenda kumugamba topangisa buloga yenna ng'agenda kubeererawo. Topangisa buloga yenna kuba buloga ategeera tasobola kiyingiramu. Kuba raamu wa media munnaabwe. 2 aluddewo tali excited. 3 tali mu kamera nti butaala bwe musise oba following byonna abadde abirina lwaki azze leero. Tabeerangako mbwa buloga tagendangako ku live n'ayogera ku bantu lwaki azze ayogere leero. Buli buloga agenda kidde ebbali. Ekitegeeza Kalimu okuhayalinga aba agenda kufuna abantu abagwagwa be bayita enkodomali ezibamaze kutte ku bisubi ng'ate bitalina gwe yali atutte. Teri ategeera ayinza kibeeramu. Oba ogenda kufuna basiru. Kakati ate bw'afuna abasiru baba bagenda mulabisa nga bw'oli mu kkola. Nga bw'oli mu kkola.
oyo bamita oyo si yali atuwa amagezi. Oyo si yali atuwa amagezi batewe bagaggawala. Kabata. Wanji. Kyompulira? Ankuwulira genda mu maaso. Badde nkubuuza si yali atuwa amagezi batewe bagaggawala. Yo no Godfather okugaggawala yali tegusuulwa. Oyo yatugambanga ku butya bw'oyinza okugaggawala mu nsi eno. Kati nafundikira nga tatugambe nti n'okusabiriza kigaggawaza. N'okusabiriza se wekigaggawaza kiki. Bantu bangi babuza amamotoka kusabiriza. Ekyo kyote yakyogera naye ndaba agamba bamusondere kawundo. Era agambira era abadde mu bondi abadde agenda kugula mu modo 17 naye ne bamugamba ye chokola aleka agenda sonda ziri mode enkaddemu. Kabata bw'oba oli wano ng'omanyi olina ky'ommanja kinone bw'omanyi ommanja foloyo ginone buli kisintu wanfollowing ajjako foloyo gijjeeko tala kumanyira jjako foloyo yanguwa mujye ko follow zamu tosa kungana kuwagira chenjagala you can't muno muzanyo mungi kabaza komawo